njja wano nali alone actually coming okitegera I expected a lot nazisasula era nebaza abaza nnyo nti in most cases era nagambye mu kuseka nali sikwagala soko kubanja bannanga batulaba abalabi ba Nyondo omwana ono mu kusoka yali tanjagalirako ddala nga ne balabulabi watch video abuukawo n'agenda n'alaba abantu abalala soko tusimbe wakati lwaki wali tonjagala Ogo ena omulabi waffe omulungi ali ku Nyondo Media tulaba kulamusiza of course tuli mukutambula mukompola mpola nga wetulya ku ssente zaffe nga wokitegera omanyi bagamba nti okulya sente sikola ki sikulya mwana so once in a while olya ku ssente zo kubanga zitumenya tuzikolerera mu bulungi ne mu bubi so otulako sometimes nobanga okola kingo ziryako naye nga gwena tulaba gwena subscribinga tukwebaza okola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero mbadde ntambula muko ne ngamba why aina kangendeko ku kazi beach eri Uganda ekyasize okubeerako abantu abalina mu kusente bagiyita batya Garuga Beach katugiyite no Garuga Beach exactly so tuli ku Garuga Beach si wakiri naye nga tuli Dubai ndi n'omuwala waneeno faani wange nnyo nga bw'okulya naye alina akantu kangambye nga nakasooka okumusinkana Nyondo Rozet ze naye sikwagala Anange so njagala manye songa lwaki batumane songa lwaki yali tanjagala naye ati right now she really do love me cause we musanza abadde very happy naye nange nensalawo kubanga ate tunyumya mpola nga ate we tuli waneeno ku beach waneeno UAE Dubai ate nga tube nga tunyumyamu uko gwatulaba so baby girl tusanyusa okulaba nange nsanyusa obbasanga ng'onyirira kitibwa kya Mukama exactly okay. So kyakugidde kitya mu birowoozo bino ogamba owaayi naye nkangendeko ku beach ngendeko ku lyato ndye ku ssente omanyi mu biseera ebisinga tukola however much ne bwoba ng'okola kiba kirungi nnyo n'ogamba kwaweesanyuseemuko ng'olwo amanya gange mpitibwa Becky that is the only talina linnya libuli oka mukwano ekika mpitibwa Musmenta Becky oba nga ndi Munnayuganda yes ndi mukyala mu Western oli mu Western exactly so ovira wa ddala Uganda nviira wa Kiso mama gyali tata gyali dadi mwena mbatumidde nnyo mbaagala nnyo mami wange ne baganda bange mwena mbaagala nnyo era mbatumidde mikwano gyange gye mwena mbatumidde nnyo You're so happy for life. Okay nga bwetunyumirwa ku bulamu waino mpola mpola mbadde nsaba tuyiteetemuuko ku bulamu naddala eri abaana ab'obuwala bwe bayitamu wano mu UAE kati nga gwe omaze mu bbanga ki? Si bbanga nene nnyo 7 to 8 months. 7 to 8 months. Neki kyoyeze Dubai as per now bwe wali ojja wali olowooza ki? Actually, when I didn't Dubai, I expected a lot. Nali nsuubira bingi okitegeera naye lunch zodde my expectations ebimu bibika actually olw'okuba nti neesiga Mukama nze byanyanguyira okitegeera naye nga ndabyeko ate abalala ne betwajja nabo ebbanga lyonna ate nga bakyahasolinga nze muli munze ngamba nti Katonda muli ali munze yanyambye yes yamberedde bulungi nnyo nkolera mu kampani emu nesa ndyagadde jogera ku kamera it's okay naye ng'okola yes so nakuwera obadde off lero mbadde off kangere ndye ku ssente ngamba kantambule oli muki as in dini ndi mulokole oli mulokole mulokole okuziwa okulya ku ssente abalokole kasitoba nga esente zo tozisipeninze nti ogenze mu biduula ogenze wa naye kasita ogamba nti ak'olumu kangendeko nti nsanyusa omubiri gwange like to make yourself happy kubanga ne Katonda asanyukira nnyo abo abasanyuka yes. Do you have a boyfriend here? No, I don't have. What about in Uganda? I don't have. Oh, now your baby? Yes. Nina baby wange, omwana wange wa myaka 2. Yes. Tata walirudawa? Rozet ndeka munange. Musmenta wasema chenkana wa.
ngana bokyali mwana muto. By profession ndi mukyala muzaalisa ndi musawo. Gamba wallahi. Yeah. Wabusomerera. Yes. Okay, waneno mu Dubai wetuli abana bangi bali successful. And of course bangi atera abaluzinze oba abatali successful. Nate mu byonna mu bulamu bwantu tufunamu ekyokuyiga. So bosanga omwana nga ali bulungi bakirungi nnyo ate n'abawaako ku birowoozo ye akikoza ate okubeera nti wali. Bangi abana bosinkana abali waneeno nga bali mu mbeera embi. So abaana abo sometimes kiba kirungi nnyo nti oba ng'osinkanya abantu nga bano nti ffe Mukama atuyambe tukoze kino tukoze kiri ne baba nga ate babawa ku magezi bakoze batya. Kakati gwe mukwano waliwo abaana abali waneeno abawala. Kati ogere nnyo ku bawala kubanga nawe oli muwala kuba ate abawala bano babonaabona nnyo. Omwana yenna ali eyo ng'atalina mulimu. Omwana oyo ng'atuuse mu overstay. Omwana oyo alina sere zimuza waka omuwa ssuubi ki. Kuba omwana akusiga n'agamba Rozet nze ndi waneeno nsula ku union sirina katabo kange visa yagwako dda sirina kyakulya ate sirina sere za airticket ne wangamba abeewaka tewali wadde 5 dirham ebeewaka. Omwana oyo omuwa ssuubi ki ali awo ng'essuubi lyamuggwamu nga ye amanyi alinze kufiira wano bamuziike waneeno. Well, Rozet ebyo byogamba nange nze ng'omuntu mbirabye mu baana era abaana abasula ku union mbalaba ebifo ebisinga mbalaba naye nga personally bwe nali nzija aba nkankubere nti nali sirina okitegeera nti n'okujja wano nali alone actually coming okitegeera I expected a lot nazisasula era nebaza Mukama naye nga omuntu gwe nali neesize nnyo yali Katonda nti even my coming nasooka kusula ku church actually nga ndi wetwali mu lockdown nengenda ku church nensulayo ennaku zange ezo satu mu kusaba n'okusiiba kati olwamala nenzija nti nali seesize mwana wa muntu yenna nti olw'okuba bwe tujja eno tuba tulina expectations nyingi ojja ng'omanyi nti bwe natuuka e Dubai ngenda tuukayo nfunirewo omulimu nfune you expect a lot naye olutuuka eno ate ebintu ne bitandika upside down ensula okubanga abantu bagenda visa ticket biki byangu katugambe nti byangu kisingaga n'amawanga amalala kati olutuuka waneeno ogenda otuuka ng'ensula kubanga bwe bankima ku airport nali nsasudde sente zonna nga mulimu neza taxi kati mba ntuuka we bansuza I was so deep I was shocked you get nawulira nga ekyekango kati okuyingira embeera egyo wava mu ssomero ng'okyali mu kisulo bulungi nnyo kati ntuuka nenfuna ekyekango n'abeewaka saabagamba okitegeera saabagamba nti oba kino ne kino no I just kept quiet kubanga nandi bamazeemu amaanyi ate n'okujja nali sibagambye nti oba ngenda wa oba kino kati time etuuka nga nebaza Mukama nti nze natuuka leero ku makya baba bantambuza ne tusinkana omunigeriamu n'atuwa email ya company nensindikayo CV ne bampitirawo nze 1 week nentandikirawo okukola ekyo kyenebaliza naliko ekisa kya Katonda naye abaana abawala waliwo juzi we nakyala nali ngenze awantu awamu ntuukayo ng'abaana n'emirimu gye bakola gino gya nekolera gyange nga mu butuufu ng'olaba omuwala omulungi omuwala omuwanvu omanyi Judith babiri yayimba nti siyina figure siyina height naye wanjagala exactly bulungi nnyo nosanga abawala ngabo nga like nga beetunda okitegeera neŋŋamba Mukama era nze buli bwembe bulungi nnyo neŋŋamba Mukama nkwebaza kubanga nzaani naye nga ebiso
ebisomooza bingi abawala bye basanga ate nkwebaza nnyo nti in most cases era nagambye mu kuseka nali sikwagala soko kubanja bannanga batulaba abalabi ba Nyondo omwana ono mu kusoka yali tanjagalirako ddala nga ne balabulabi watch video abuukawo n'agenda n'alaba abantu abalala soko tusimbe wakati lwaki wali tonjagala nali mu kusooka nalabanga ng'olumu oleeta abantu nga olw'okuba nti nkugambye nze ndi mulokole naye olw'okuba nti omanyi nze wonna wetubeera woba okola akampani emu gye nkoleramu batuwa accommodation batuwa transportation buli kimu tukirina okitegeera kati wifi ebeerawo eva obeera online okitegeera kati buli kimu oba okiraba ekigenda mu maaso kati nkugwako n'ensanga that very day ng'omuntu gwe wali ohostinze nga like byayogera biki ne ŋŋamba banono sibasobola sijja mwogera kati nkujira neŋŋamba ono omuwala sijja muwagira program naye oluvannyuma nnyo ngenda okulaba nga SB4 akoze eki ng'akuinterviewinga neŋŋamba nno wandibwamu omulamwa nga byoyogera byonna bi developmental okozawo business y'ebizigo okozawo engoye ne kasista kaako akakola makeup yes neŋŋamba ono omuwala ali development ng'onyumya life nga bwe wali onsuubiramu bulungi nnyo nga si kyoli nendaba nga life yo gy'oyogeramu neŋŋamba ono omuwala wanjawulo kozi nze njagala nnyo okusinza ku byempisa emu wali onsuubiramu abayi bafe abalungi nebigalo yansuubiramu embeera eri endala naye simba wakati sometimes bagamba never judge a book by its cover so ate nze love a person who tells the truth asobola kireka n'agamba nti asijja kyogera maybe ajja kunyiga nti okuba mugambye nali simwagala of course tuyagala abantu aba bulijjo naye ate tubagala mu mbeera ez'enjawulo mu ngeri egy'enjawulo osobola okwagala omuntu olw'ensonga gy'oba oba okumuhatinga olw'ensonga emu gy'obeera okoze ki naye nga never judge a book by its cover bulungi nnyo bansonyi olwekyo naye kati luvannyuma bwe nalaba nga bakuinterviewinga ebintu byogera nga biri developmental neŋŋamba ono omuwala amukyalo ono alimu like developmental mind nenkwagala muli mutima immediately I subscribed you however nalinga nkulaba naye nga tera subscribinga I kept on watching you nga nkulaba naye ebintu byo bambi webale kubeera omuntu azimba oyambye abaana abawala nze nga nkulaba nga waliwo abantu boyamba waliwo omukyalo omwe yali alina abaana awo no because of you nayambibwa webale nnyo ate n'abaana abawala ab'enjawulo n'abalala bakuyigiddeko naffe ababadde balowooza nti tetusobola weesanga osobodde okitegeera cause nkuyigiddeko bingi katuddeyo ku topiki yaffe okay sabula emboozi twakomyewa tubadde tugamba ku baana abawala bano abali ku kyeyo tubogerako ki ku bintu bye bayitamu mayizawo abantu abali eyo ng'olina expectation yonna ey'okujja e Dubai okunoonya ssente tojja ku lwa kikoosi tojja lwa muntu mbu Nyondo mulabye akuze and you just hit ojja kugwa mbu kubanga olaba Becky mbu yakajja myezi 7 ali bulungi ojja kugwa okitegeera leka nkubuli ate tojja mbuno nze Nyondo kankubulire bwe nali ku ddwaliro erimu nga nali nkola mu bantu abana aba HIV department naye nga bantu bangi bagagga balina ssente naye balwadde abawala bangi tutomedde olw'ebyo olw'okulaba nti ndaba wabweru ogambye never judge a book by its cover olaba ekitabo bwekiti n'ogamba kaŋŋende kansiruke naye nga biki ebirimu tobimanyi oba birungi oba bibi tulaba ebizimbe ebirungi ne tubyegomba naye nga mulimu kasasiro omwereere togenda Dubai kubanga Becky agenzeeyo awangudde nedda ate ne besaga Becky Rozet wiki Ivan exactly naye nga
bwoba wesize mukama muli mugwe kubanga nze sajja lwa muntu yenna nze najja ku lwange era bulungi nnyo era yeriba interview endala si ya leero okitegeera eriba ndala nkunyumize gye nvuddeyo wange naye nga Katonda nkoledde eby'amaanyi nze omuntu gwe neesigamako ali ogu mukama kubanga bayibuli egamba nti okunoonya mukama mwe muli eby'obugagga byonna mu butuufu mukama munoonyeza naye ndabye buli kimu sejjusa Rozet wayitibwa agenti weeta wekka weeta wekka so tewasiga muntu kamosereza nge andete bikitwala tugende bulungi nnyo naye waliwo olunaku bwe baali banyumizaako ku by'e Dubai nga mbisakinzeko ne ku internet ebyabasawo basasula ssente ebiki kati mba ngenze ku embassy ebipapula byange babikubemu empapula nsinkanawo omwami omu naye ono omwami nali namuloose mu kirooto okitegeera nga simulaba nze nayimuka buyimusi ne ŋŋenda kati musanga mba ndaga security anyolese what to do ngenda kutunula waggulu nga ndaba ono omuvubuka nga mugamba sebo ngenda kola ate naye nga alina ebipapula byaki eby'obusawo ne mugamba bakola batya kati kwe kundagira nga bwe bakola naŋŋamba naye ennyonyi ndeka nninya leero okitegeera just abadde afunyemu ka mistake tukiyite nti kwali kulabikibwa oba kwolesebwa kye tuba tugamba yes kati luvannyuma ate nampa enamba ye mukubira essimu mugamba biki ng'ali eno Dubai naŋŋamba kale mpeereza ssente niyo interview ndala kubanga mpanvu natulaba Speed Express Tours and Travel company erire giyitibwa wano mu UAE era nga ebintu bino nga kutambulamuko mu bufo obw'enjawulo mugendako mu hotels ezakabi oli Uganda era kutambula UAE onoogimaleko ojjukira nti okutambula kubeera kulaba okudda kubakola ki kunyumya oyagala visa yonna gy'obeera oli eya tiketi n'obanga no mu UAE ngera kola visa change kosa Speed Express Tours and Travel enamba zaabwe ku simu ku screen yaffe kweziri ate era osobola okuba noonyako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Speed Express Tours and Travel Facebook, Twitter, Instagram oba osobola okuba ng'obasangako nawaali mu UAE nawaali Dubai oba n'ebitundu ebyetooloddewo osobola ogenda ku Bainia Square ekizimbe ekiyitibwa Dera Tower of course opposite Bainia Square nobera nga ate ogenda ku second floor room number 202 ojja kubanga ate omanya ebisingawo mpozi n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nabo bakoze kyamanyi okubanga ate batuyimirawo nga Nyondo Media ate nga nabo beesimbu era nga bakugu mu kukugula abaana ba baristas gwe wenna ayagala okumanya ku bya coffee ayagala okusoma barista kozesa aba Brewster Coffee Obsession Academy Uganda branch gyeri tewemenya gamba nti ndi Uganda akasuke ngende Dubai ate gyembera nsomera nedda somera Uganda ali wane Dubai togamba nti ate kangende Uganda gyembera nsomera ate male nkomewo nedda somera wano ali wane mu UAE ngoli Abu Dhabi branch gyeri oli Dubai branch gyeri so genda masobera ngo banonyako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo mwana watu osome nabo kubanga ebisale byabwe bitono ate ngera osasula mu installments mpozi n'aba Nyondo Glim ate nga bo bakola ekizigo ekiri ku mutindo tekigenda kwerusa tekigenda kukuba binnamakula wabula kirongoosa bulongoosa balina engoye basiba enviiri kika kya kabiri kyonna Nyondo witini abeerawo oli mu kiyumba era kusibireeyo oba oli wakaba era kusibireeyo tewala kwera taganya kutambula so otukonako bukonyi ne tubeera nga buli kimu tukimala n'emmere ya Uganda yonna tugirina n'ebintu birala bingi nnyo so mubali nnyo kutusapootinga bannayuganda mwenna gye muli Mukama Katonda batuweera omukisa so mbadde mbagamba kati bwandagirira bwentyo era kwali kukkiriza ne muweereza ssente mu kukkiriza okwo okungi nankwera buli kimu nga buli kimu essente azindaga everything ampa ne receipt kati olwamala era just within 2 days oyo yakuyambako nga tuli mu kirooto zinali nawo bidudda mu kirooto yoyo gwenna just mu real life naye nga naloota muloote so nakuyamba iyo so yakuyambako n'otuuka waneeno bwangu n'ofuna omulimo sawa eno okola so kiki ekisinga okusanyusa buno mu Dubai kyogamba nti banange obukyanga najje Dubai wallahi ya Mungu kino kinsanyusiza kino nakiri e Uganda abadde sikifunangako oba abadde sikirabangako like byendaba kyewanyumirizamu wano e Dubai wadde ng'okiraba wadde okikoze wadde okifunyemu oba nga abantu balala bakifunyemu atali gwe
kyeneenyumirizaamu wane kale ekisinga okunsanyusa nti abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo naddala abaddugavu bwe batuuka wano babeera ba Luganda. Tebaawula nti ono Omunauganda, ono Omunigeria, ono Omusudaani, ono Omukikasita akulaba nga kalaya agamba muganda wange. Ekyo kyo nkyebaliza Mukama era nkyenyumirizaamu. Kiki ekikunyiza wano eno mu UAE bukyangawaliza wano e Dubai noga ati ekiri kineno kinnuma kyo mutuufu ekinnuma ekirungi eyo topic gy'obadde oyogerako abaana ab'obuwala naddala Abannayuganda abaffe bangi bayitirivu nnyo tebalina mirimu bali mu overstay bali mu kubonaabona bannange bw'oba nga toyina Mukama kubanga ne muganda oyinza omwesiga nti ojje wano ye n'otuukawo n'obonaabona don't come tojja bambi temujja kubanga buli kimu mujja kitunda obupoloti biki byonna eri abaana batalowooza nti Katonda gyali era nga tebalina ssuubi sometimes fe ebiseera ebisinga tukkiriza nga tumaze kulabako omwana ayinza okuba nga ali agamba kali wali olwedde nayingira overstay siira ndi kusula wabweru nga talina ssuubi omuwa amagezi ki okimanyi mbuno omuti we gutemebwa guloka nate Bayibuli ebyogera mu Yobu nti omuti we gutemebwa bwe guti nti wadde ng'oweddemu essuubi nga toyina ky'olina Katonda ye atemye ekkubo awatali kubo. For example nze interview yo nagiraba nga baku interview wenga bwe wali nga bakusudde ng'odduseeyo mu kiyumba watereero ki okuba nga ssaawa zino oli CEO. It's good. Oyina essabo lye wagenda and I don't want to know naye ne bw'oba ng'olina essabo kuba ne musabo bagamba tukola nga ne Katonda bw'akola ki. Kati ekitegeeza nti waliyo empologoma yayo esinga bakatonda bonna okukola oyo ye Katonda. So omwana ayina aliyo talina kugwamu ssuubi nti n'ogwa muti nga bagutemye guma ne gukola ki neguloka. So nga newankubadde tolina kyogera tolina passport tolina kyabo tolina naye Mukama nga waali asobola okukyusa embeera kasitokkiriza kwanze najja nga sirina muganda wange sirina na muntu wange ow'ekike aliko e Dubai yadde mukwano gwange tewali okitegeera naye najjira kukukkiriza Katonda yali taata yali maama yali muganda wange yali mukwano gwange naye byonna mbifunye. Yes. Kama yebala. Amina. So, neyongera okubebaza mwena abatulaba. Abagoberera Nyondo Media abatukkiririzaamu mu muntu w'amaanyi. Abatulaga omukwano naffe tubaagala nnyo mwebale kutukkiririza mwebale kutwagala okutwagera mu kimu kyonna kye tukola. Era nga mwana mulenzi wiiki yali ku kamera ate nga ali wamu ne Ivano wiiki mwana mulenzi mulungi nnyo ku bintu bya videography, photography. Onzo okuba oli wali agadde okukwata omukolo gwo oba oyagala photoshoot ngenda maaso obeere nga ate oyita ku namba yaffe esimu esembyayo 778 obeere nga ate omufuna bulambalamba abeere nga akolera ekisinga mpozi alina n'ekibiina ekya Urepa Production era nga ne YouTube channel etibwa Urepa Production ayagala abaana bannabitone abaana nga mumanyi okuzannya bulungi nnyo ate mubeere nga mwetaba mu Dubai Movie Academy mubeere ate ab'omutindo. So, mama omuwuliza. Mama omuwuliza. Muwuliza mama wange. Bonna gye bali, bonna mbaagala nnyo. Ewaka gwe mukulu gwe muto? Nze first born. Yeah. So kati gwamulisa eri bato babasigadde basoma? Basoma gye bali. By the way, nange nzikiriza nti okukkiriza Mukama Katonda kye kisinga. Tewali kirala. By the way, olaba it's all about having faith in God. Waliwo akaseera akatuuka nolabanga embeera eganya wallahi ya Mungu ng'oli wansi ng'oli ku ttaka totale nga lokisobola kukikkiriza nti osobola okuyimuka lwakuba nti kizibu kye tulina kye tufeesinga ngaffe abantu tetulina kukkiriza mitima gyaffe looza nti bw'onsanga nga ndi wano eno nga sina passport nga sina muli baŋŋamba nti kakati olaba sina passport ngenda kudda nti ewaka olaba siyina kino naye ate nze nyina okukkiriza mu bulamu nti bw'obanga omutokera nko ku makya kwetonda that means tolina buyinza eri bulamu bwo and for whatever happens sometimes happening because of our lack of faith in God buli wobeerawo nga tokkiriza nti Katonda asobola okuyamba nga nokikkiriza nti asobola okuyamba n'omwesiga n'omusaba that's the problem
era ensonga lwaki they are facing so many problems. N'omusanga omwana nga depressed a lot simply because yamanyi yeyeetonda ne yeeteekawo, so buli kimu kikakata ku ye. Si bwe kiri? Rozet wali obaddeko omwana omuto ka baby oba otera kulaba baby otera kulaba baby uno ka baby we kaba katone we kaba ka myaka 2 omuntu wakakuba kakabirani mami okitegeera kati that means naffe baby egamba nti tuli baana eri mukama buli kimu ekitunyiga tuyite oyo maama tuyite taata okitegeera bulungi nnyo. Amen. By the way, bw'obeera n'omukwano gwa Katonda, there is a way you feel like release on your heart, peace, love, so many. So meanwhile, thanks for being down to earth. Ono mukyala ono Rozet, she's a very down to earth lady. N'abantu bakola nabo oyo Mr. Winky naye muntu mukakamu nnyo. By the way, I credit you for that. Thank you. Era banange mpita abawagizi nange nesiga kazigwe mujje mugule ebizigo mugule sabuni mugule engoye mumuwagire kubanga tulina owagira bannayuganda baffe so that bagende maaso naye asobola atera kusiga mu bantu yeyongera obasigamu n'abasigamu nga tetumuwagidde tumuwagire afune. Meanwhile Rozet ngenda gula YouTube channel chebayala kubuuza kusaza nimenywamu ne wiki njagala channel so idea wajijewa nga bwe nkugamba tumaliriza nti nze njagala nnyo Katonda kati njagala obuweereza bwange mbuyisize ku YouTube channel. Yes, kubanga waliwo abantu abajja ofuna essuubi. By the way, kibeera kirungi ng'ogenda kugigulawo tusooke tumanye gagenda kubeera manya kigenda okukozesa so that oyo n'atulaba ya subscribe ku Nyondo Media agenda kulinda mu bwangu dagigulewo kubanga abantu bo they believe in me, what I tell them is what they do. Abantu banjagala naye mujagala badia, so mbasaba tuwe just erinnya nzikiriza ati buli muntu ya subscribe ku Nyondo Media ajja kujja subscribing era tuteeko wako omulungi nnyo kutuzaamu amaanyi. Sometimes tubeerawo nga tunafuye nga wetaga just ebigambo bituzaamu maanyi. Egenda kubeera fruit of faith. Kwegamba mukukkiriza mulimu ebibala ebibala byendabye njagala wabeeko omukyala wabeeko omwami wabeeko omuvubuka kubanga abavubuka tuweddemu amaanyi bwenjoko buli bwannaalaba nga fruit of faith ministries oba obubaka ngaddibwamu essuubi. tubagambe bajje nga bafuna essuubi kubanga tuba twetaaga essuubi. Kale my dear, thank you for being nice, for knowing God. I really love that. Kubanga omuntu yenna amanyi Katonda aba muntu mulungi. Namwe mwebale kunteekamu mu kibozi kyammwe yadde nga munguddeko obugwe Mukama abawe omukisa. Amiina. Ennaku zino nalokose nyina engeri gye ntambulamu n'akantu aivo toseka mwana ebinyiga ennaku zino bingi so kawe simusembeza niya nyinza okuviiramu awo. So tweyanza banange tweyanzeege olugendo lwaffe tutambudde bwe lutyo tutambudde mu kompola mpola wiki yabadde ku kamera ne Ivan naye abaddewo mbadde mwana mwala Becky si bwe kiri Nyondo Rozet Nyondo Media ata 10 na mpira batukumire bannange kiki ekira kisibawadde kiki mwagala Uweze ku mugati ogw'omulembe era omuwa omuddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 9 6 8 2 6. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya banga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3
Answer eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Answer ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speed Express Tours and Travel yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba Answer eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda Abu Dhabi, Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli eyo mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kwenye masebu ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndini mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, mbebaza okubeera nga mu supporting nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows tukola nziraba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugwe nga tukwatira wamu kulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba munjagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukalya maziga. Mami mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira. Ate bagamba endabika y'omukyala kye kitiibwa kye. Mwenyira okole ki osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko okuba supportinga nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga okubawagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simanyi bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala byonna bambi mwebale kubawagira bambi era nga mutulaba abana bandaze omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Rasul Khaimah delivery byonna mbikono yona ntuka ekyo nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteseganyiza buli kimu nobeera nga obimutwalira waali. Amiina. Abaana bali mu biyumba banemwelabire mwefeeko. Bakyasiza okunjagala abaana bali bali ba sweet nange mbagala. Yanzanyo tweyanze gwange. Abaana bali Fujairah, bali Abu Dhabi, bali Alaini, Amlukwini, uyo simanyani abaana bangi ne bambi mupande support. Ngena twako nange package yange. Supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojjajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi.
webale kutukyazaako neyanza okunkyazaako bannaye musharinge nga bu video wabaakoze webale kuyambako bannayuganda webale kuddukirira mulanga awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo baliri ddala webale nnyo mukwano kale nsigadde nze Zainab I sign out. I also sign out. Ate mkalango wa signing out nzana signing out wiki The media is sincere at Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media eliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media is sincere at Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe.